Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Paul Ssemogerere asabye abakatoliki okugoberera enkola z'omujulizi Matia Mulumba kubanga yatuuka n'okufa olw'eddiniye. Ssaabasumba era asabye bannayuganda okwejjamu emize egy'obulimba kubanga kino kizza eggwanga lyaffe emabega. Teri tomanyi oba ayogera kituufu, ayogera mazima, oba bino biki kulimba esente zo nyazikuwanta wa wayitawo myezi 3 nga tazikuwadde. Akuba simu liudda wanti n'entebe naye ng'ali Old Kampala. Mukulimba okulimba tukyakulina mu nsonyi. Bino byogeredde mmisa gyakulembeddemu ey'okujjukira omujulizi Matia Mulumba olw'ebirungi bye yakolera eklezia. Ssaabasumba era awadde abaana abasoba 50 essaakalamentu lya konfirimansiyo. Oluvannyuma Ssaabasumba atemye evvuunike awagenda okuzimbibwa ekizimbe kya myaliro 8 nga kyakuwemmenta obuwumbi 11. Ekizimbe kitandise. Era akulembeddemu okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe kino ng'omugatte basonze obukadde 27. Mu ngeri y'emu Ssaabasumba yeetabye mu bijaguzo by'abafumbo Cyprian ne Maria Mukiibi, abatuuze b'e Kamuli abajaguza emyaka 61 mu bufumbo. Bano baagattibwa mu mwaka gwa 1962. Ssaabasumba mu kuyigiriza alabudde abaagalana okulekeraawo okuzannyira ku ssaakalamentu y'obufumbo n'okubeera n'omuntu emyaka 25 n'ogamba nti okyamwetegereza. Weetegereze nga tonnamutwala anti eryenvu lyengedde naye maze okutwala olya n'okulya nti nkyetegereza weetegereza nti yeekokkodde abazungu abaleese ebizibu ebingi mu nsi. kakati baagala tubatiza embwa omusana faasi mbatiza embwa yange eno ate naffe bw'alaba nga kuwadde olanga 3 okubatiza embwa oyambulirawo gati deeta n'endala. Bamukiibi bazzeemu okukuba ebiragaano byabwe. Wadde ng'omwami Mukiibi yakubwa stroke tekimulobedde kulaga ssanyu. Mukyala Mukiibi atubuulidde ebibayambye okuwangalira mu bufumbo. Maama Maria oyo yabukutteko, abukutte bulungi n'atambuza bulungi obufumbo bwaffe nga ne Mukama Katonda atukulembedde. Era nsaba abafumbo bonna obufumbo bwabwe babuwonge eri Omukama. Yefaaza Paul Ssemogerere omu ku baana b'abajaguza yeebazza Katonda olw'ekirabo ky'abazadde be. Tuzaala okutwagala okutukuza nga tulina eddiini ate era twebaza Omukama emyaka gino gy'abakuumye gyonna 61 mu bufumbo obutukuvu nga bakyali balamu. Joseph Setimba ne Ssebirungi bakusakidde Grey no.